songa ekyatuuse ku opposition FDC gye wali ne opposition okutwaliza awamu abamu oba omu ku basajja abagundiivu yakulosinze n'agenda mu NRM kale tujjagamba nti si kipya babadde nga bakulosinga naye omuntu nga Nsibambi nga gwe Kaija yakolako naye mu FDC yakoye obuwambe yakoye okulwanyisa nakyemalira si kintu kitono kintu kinene era nja kutegeeza nti n'abagundi n'Abayisirayiri bwe baali bava mu busibe bava Emisiri nga bagenda e Kanani nga bakyadda nga baagala beerwaneko abamu baatuuka ne wakati ne balanga okwevuma bannaabwe Musa bino tulese muki nga balaba tebatuuka wakitwala lisigadde eri naye ng'embeera gye baalimu nga buli omu akkiriza nti mbi esusa obw'omulamuzi tame tugende eka so nti emyaka 4 kintu kinene nti nabadde nkitunulya ndowooza omanyi ku mulwanyirizi w'eddembe otawatuka nga waliwo options 3 waliwo kyetta holding fort nogakkanwanire wanno ono sivaawo waliwo movie gye nayagalanga ennyo bagenda la standard lang may wanno wenfiira kewabawo option endala n'ogamba kanziremukko emabega kanzita ku bigere aba n'abandi bafudde bangi Museven nga bali mu lutalo Dr. Besigye lw'abakaayira ne bakkiriza nti ebintu bikoze eki biganye wita ojja okwoyo ng'abakubye bwe basituka ne basalawo bakole ki bagende bayite e Kasese bagende Congo buli omu yeesalira amagezi bave mu ggwanga gye bayita retreat kakano olwo kibayita sarenda kwewaayo bakukkiriza nga bw'olaba erinnya kano Besigye lya wa mwami Nsibambi kanoonya kimanyi kanoonya kanoonya bwe yeebeera abikaayi yakola ki neyeewaayo era bajja era n'olwo lwakuba gundi oyita ojjo mu Novemba 83 baali mu ejjeesuula opapula bane mubeere nga kanoonya bakooye mubeere nga kaki kanoonya mujje kagali kanoonya ye yakola ki yeewaayo era Dr. Besigye agamba tabakuba Katonda baali batuusa okutendera waliwo bo nga bakoze eki bakitadde era mbaba bagenda balaba kadu kambe bakanyonyi kyaka kagudde bagenda okuwulira ku radio nti omuduumizi gundi chief of staff w'amagye ga Uganda Major General David Oito Ojogo afiidde mu kabenje ne bagamba tezidde ku bugongo awo ne bafuna amaanyi kuba ne batuuka so nti waliwo abatendewalirwa ne basalawo beeweeyo waliwo agamba nti kati kanyimiri wano nwane wona agamba era bangi abatugaina ganda omanyi mpanisa ebyobufuzi sigenda kwewaayo nenze eyobufuzi bikoze eki waliwo omanyi abulira kati enjiri nga yabita ne mukana akalula embeera y'ebyobufuzi olwo naga nti omanyi kukyendabye kyenkoze yaffe totabesatuga nti bonna obeebaza n'oli atuwaddeko n'agenda eri n'ono agambye nti ye awanise so kati yembeera egyo tukola kitulimu so nti bigiba mitendera 3 buli omu asalawo waali ffe awamu tukyaga nti kati wano tunyweredde wano we tufiira naye mwami Kaija wonyonyodde onyonyodde embeera ey'olutalo naye kati tuli mu byabufuzi nedda abalwanyisa emmundu balwana kyekimu naffe abalwanyisa ebigambo n'emitwe era okwetegeka kwe kumulako ebyo ebikozesebwa byabwe ebyanjawulo biba birala ndio balina mundu kisi ffe tuyina mitwe gye tukola ki gye kuza n'opaaki bonna batwano era buliwoga nti ffe tetujja kupanga kaba kaweddemu so kati abo kyoli mukulaba nti kyekintu kyekimu so kati bo Nsibambi bakoze eki batendewalidwa ate nze nali ku NBS nekibagamba nenga kuno babalimba kuno sikuteesa kutaba sibe nenga sikuteesa lwaki kifaananyi kyamala kuvaayo ne balyoka ne bavaayo bakola ki
balyoka boogera ngo ekyabatutte ate boboogera gwe bazze bagenda okulaba ye tayogera talina kyeyafulumiza wadde ne bwe yawandiika ekiwandiiko ekinene ekigambo ekikulu ekyalimu ekyo ekiwandiiko nti ebibiina by'opposition bikoze eki bimazeewo jakubimalawo ega nti mbimazeewo nga bweraga nti mugina emyaka ajja kuba bikoze eki ayimazeewo ng'ekitegeeza ogwo gwe gwali omunyago gwalowooza ogwali gusembyeyo nti bw'agujjayo yalowooza ng'empagi sedduka wadde ng'empagi sedduka yagiteeka buzira n'amanya nti kakati awajja kuba akikoze eki yalowooza baatutte beba basalawo akigada ebintu byabibala era nze saagala nnyo bantu boogera nga baleekaana buleekaanyi nakuvuma buvumi nga bwe ggaye nti abalwanyisa luno olutalo lwaffe mwetaaga nnyo okulowooza ennyo oluusi n'okusinga abalwanyisa olw'emmundu naye abasinga tebalowooza baleekaana buleekaanyi noga tojja muvuma agende kubanga ekivumo tekimugjaako babe olina kunoonya bw'otemaatema matabi akola ekisooka nti nze nabalaba era gwe nali naye ku tv ne mugaa nti nze manyi sirowooza nnyo kubanga tewaliiwo kintu kyamukase kuteesa naye mwe mwamunoonyeza ye yali badde abanoonya kubanga yalina kyalina nga talaba kimuggyako naye mwe mwamunoonyeza era nembagamba gwe nali kweyo program nembaga nti nze Museven Besigye gwe yansomesa bwe mujja mu meeting nebuga nti yeddala ensonga ebaleese atandika okufuna kontakiti ya buli omu n'atandika okunoonya omu ku kinnoomu n'akola ku nsonga za kinnoomu ezawamu n'azijjawo kitegeeza awo kati oba okitadde mu mbeera yakutereza nsawo ya muntu kubanga mwami Museven kyeyakola mu ggwanga muno era nakyo mbadde nkyetegereza bikyetegeeza nti yagenda natta systems n'afuuka system natta gavumenti n'afuuka ki gavumenti kati buli ayina kye yeetaaga alina kusibirawo alina kijja wuwe okujja mapema nakyokola ki kubanga eggwanga lyaffe lyali lizimbiddwa nga lirina system bw'oba onoonya omulimu ogenda n'osaba Museven okufuna bw'anoonyanga ebyenjigiriza omwana bw'abeera mugezi aganamu ekifo bw'aba talina ssente n'agenda ku ggombolola eyeewaabwe n'agenda ku disitulikiti yeewaabwe bw'aba ali ku yunivasite gavumenti nemwe nga teyeetaaga kuba akamumanyi n'asoma bw'abanga omulwadde otera kuba bwezi munnayuganda n'ogenda mu ddwaliro n'ofuna obujjanjabyo waliwo national housing yali ezimba amayumba agaba mufunampola niwajja entambula nga baasi weziri era bwabeerawo ebbula ly'ebintu waliwo n'ekitongole kye bayita Foods and Beverage abantu gye bagenda okugula ebintu ebya ssente entono n'enkola gye bayita nga higher purchase ey'okugulako ebintu empolampola kati ebintu ebyo byakendazanga obuyinza ku president nebisaasaya n'obusanga eyo nga twetaaga kubaako gw'omanyi okufuna ebintu ebyo nga bw'ogenda mu kkooti owoza omusango gwo n'okola ki butuufu bwagwo kakati olwaleero mwami Museven byonna yabiri ogenda okuwulira ayagala akamotoka akasaba ye okalabidde ku banaddiini n'abo bannabyabufuzi yagaba emmotoka owulira abantu nga abazimbira ennyumba owulira abantu nga abasasulira ssente z'eddwaliro oli ali ku kitanda muyi nga bamunoonya omusajjawo mulwadde kale oyo agenda jjajabwe kakati bw'aba yasasula fees yazimba amayumba yagula emmotoka yatwalira abantu mu ddwaliro ba MPs owulira gamba president anzimbire ku luguudo lw'ewange era nakale neŋŋamba gwe ebibyo gwe ng'omuntu era kyovula mu bajeti ya Uganda ye ng'omuntu afunako ssente empitirivu kakati ezo zagenda avujjirira kakati ate n'afuuka ssaabalamuzi yakusaako omusango era yagukujjako bakutaayaga yes kakati bano bonna b'oli mu kulaba balina ebizibu byabyo sijja kuddamu nnyo nti akati bino bibagenda okukolako
era ne bakujjayo video y'oluteeso lwaliyo mukama wange akaluna vudde n'amabanja bwegati kubanga akubira ne banka ebbanja nerikakanya obuolisi nali kusasulira oba ne bali wanvuya mukama wange nyina obulwadde bwe buti bakusasulye mu America mukama wange abaana tebasoma scholarship bazikuwe tegeza ogenda okunoonya nti bayimbule ku basibe mu meeting eyo kiyinza okubulamu basibe baani ezo ziba nvandirwa ne bwe zitabako ki emmere etambula so ekintu kyendaba ye mwami Museven bwati bwa operatinga famanyi tumumanyi era kiyagenzo era nabaga nti mulindeeko kati bano era olayize gundi akizinaga naye bannange yenfaaki kangende kakole kikantambula edda n'abala bagenda kutambula kuba mu gurupu ye yayinamu abantu bangi mulimu n'abaka ba palamenti era mbalandisamu okuluwa obuse waffe bane mutugambire Nsibambi tayogera amannya gaffe abalina ebifo bye bawangula kati ba batalina mukama waabwe akoze eki yagenze atuuseeyo nga Yesu bwe yagamba ngende nkola ennyumba kitange erimu ebifo bingi ngende mbakola ki bategekere kakati yagenze bategekere ate nawali yakisinyaako nti abwe mwalaba batono tusukkawo yese kubanga lwa abatakuwa bifaananyi ababitya sibibambuulira nyinamu abaka ba palamenti bemmanyi abaaliko nyina abantu abalala bemmanyi abaaliko nga baagwa naye nga baaliko naye nga basibagala kuddamu kola kikwesimbawo so kati okulemererwako balimu batendewaliddwa obuwambe bwabasusseeko obuwambe si bwangu nze politics byagize bweyafuuse abantu bangi bagenda kulemererwa kuno kukola busibe bwebweru tutya like nti waliwo omusibe ali mukomere luzira nti akolereyo obusibe naye n'abali ebweru buno si bwebweru buno busibe bwennyini ebweru kitegeeza mbu oli free Uganda yona ina kukomera ayagala okuliwona afuluma wabweru wa Uganda aleka tebalankano bayiga Dr. Besigye bamukwatira Kenya ate nebweru wagwangwa olina kubanga togenze mbawarabu sinada si wonna ate mbawarabu ate obubulala ne bakulumba mu America bakulumba Canada bakulunda wayina bakulumba South Africa Dr. Besigye bagala ko kumutira South Africa so nti eyembera mwe tuli bannaffe gye balimu ate balowooza nti n'abalala kisogedde nti bagenda okukuuma bizinesi zaabwe kuba kati bwe bawooli nowayiwala akugiragirako booti naye emisango soogigiragirako nti kino kiyamba abamu bakuume kibayita protecting the gains okuuma byebafunyeewoko mu gavumenti ya Museven oyita kulimba nga mbu yagenze kukola tekyali mirimu tebakola bayite bakola mirimu bakola ssente era gwe bakulaba okola bagalaba noono mulekewo abaana bo banaalya mirimu so nti wanti waliwo okuzimba ggwanga buli omu akuulamu kyakudde era naffe abatusinkanaga naawe abaana bo abaana bo oli bagamba ki genda omusajja akuwa ekyowakuwa gobeko byokuteekera abaana bo nti eggwanga terikyategeka buli omu yetegekera buli omu kati yetegekera naye nga kyovola kyekirese n'abantu abatasaana kubeera mu byabufuzi okuyingira ebyobufuzi kuba bakizudde nti ebyobufuzi ate kati byebikuyamba okutereka ekuuma ebibyo teri ayinza kusiba kizimbe musiwayi waliwo emba asiba ekizimbe kyambaka palamenti amuganja kuteeka wali mu komiti oli wabayagala teno mbaka palamenti akyo nti imbukiina bingi era abasinga boolabaawo ne gwola atasaa kugenda asaba baka palamenti tabwagala mbwayagala baka palamenti ayagala butaase ye kiringa nga bano waliwo bano bende abatera okuvuganya ku ekyo ekya NRM kya Seeka olaba abasajja abavayo ne bagamba oyo omusajja ensimbi z'ayina naye ng'ayagala ekifo ekitaliiko musaala ekimwagaza ekikwekyo ekifo nti kikola ki kimubeeza kumpi kimuyamba okukuuma ebintu n'omukulu amulaba ayina ne babba nga bagatulinayo Seeka ewiiki ejja nja kufuna appointment kakati wano mu Uganda kinene abantu batunda mwa Museven abantu batunda sale abantu batunda obane mutabani wa mutunda simayo balina byagaba ni aba babiri
okubalaba osasula ne speaker oba ne ababiri begambye okubalaba okola ki osasula ate nga waliwo era n'ozisasula n'otamulaba waliwo osasula n'ogenda eggulu n'oyebakayo omwezi mulamba okulaba sale osasula okulaba mwai Museven ki osasula kakati waliwo n'agamba nti nze sale namugamba nti nkolere ki nze bulobeera mu bantu mpita nga ye kyayagala waliwo omusajja omu yera akolera kabaka omu kabaka n'abaako kyamukolera kabaka n'amugamba musajja nge nkolere ki namugamba nze mbadde nsaba nti bw'obeera mu bantu njogeraako bompita obenga alina kyaŋŋamba ye kabaka n'alowooza buno oba ayagala bifaananyi nga kyatamanyi buli lwamuyita waliwo abamulaba era yamanya kyabagamba kabaka kyeyamugambye kakati ekyo akiriirako timwana bwe nakutamye waliwo goma kyabadde ngamba ate twakikitana nebuzamu bakundi abagire adda mbuza mbu alina bayagala okulonda kakati bwagira bwatyo mumwesiganyo olowooza yatuuka embuga kyova olaba abantu bagala nnyo ka business card nkola mu State House nti oli akaliirako n'omugaga gwe bagamba akola mu State House ofiisi eri wano gundi wano kulumbave kakali bo buli omu alowooza mbu ali eri munda buli omu alowooza amulabako buli omu alowooza ayogera naye n'ababbi b'ettaka ye kodi gye basinza yes so kakati bannaffe ebizibu byabwe bibakola edda bibakoze kati basekiwalinga future musajja gambe waliwo reasoning y'omuntu omu gwe nawe agamba nti omusajja juzi yagamba nti nina ebyapa 180 mu Kampala wano ne bagamba ebyapa 180 mu Kampala oba wabifuna oti oteekeddwa okuba nga olina kubeegattako singa giba gikuwunyire yes kooti zikwanguyire no abantu bonna b'oli mu kulabaawo balina nsonga zaabwe z'abuntu politics yayonoonye side zombi duli nti omuntu okubeera opposition abadde nga bamanyi nti abopposition be bagezi anti babeera in check anti kuba okubeera check olina okuba nga oli mugezi kati waliwo nekyotunuulira nogaka kati guno omukebe naye avuddeyo okwogera ku nsonga za byabufuzi kyova afaamu olusono lwedde tukyawuliza rediyo tolaba tv ng'otunuulira kaperego baleese okuba ku byayogera nga talina byamanyi ate kakati mumwagala nnyo abantu abasaakiriza abantu abavuma kakati ogenda okulamba ono gundi nomubuuza yakute ku nsonga ki kiki kyasinga okutegeera nga talina nemwe ogenda omulaba nga ate kasabawo n'obusente najja n'abakuŋŋaanya ogenda okwesanga nga buli buloga buli gwokira gwaliko ku tiktok nobuuza ono atraininga yaani naye ogera onoonya n'ensonga waliwo aluusi yafudde abadde w'amaanyi yo nti kuki nti ng'akola ki ng'abeerako ng'akola ki gateryakimanyi naye nga bagamba abadde w'amaanyi nnyo so amaanyi g'omu mutwe gagenze gafa bwetwayingidde mu politics tetwagala kumanya bwetwayingidde nono politics tolina kyotugamba akati oba tolina kyoyagala kugamba kakati gulina bizinesi wano kyetukola olina agamba nti nze abasoma sibaagala emirimu oyinza ogana amataayi naye abasoma olina janaga atayagala bateeketeeke n'ogamba olaba netimbagambwe ekyagikuza buteeteekateeka ye omupiira kakati ola planningira eggwanga olaba agenda mu mbaga yeeteekateeka kakati gw'ogamba ono talina kyakola ki n'abamu we balemerwa bagamba nti enteekateeka yabwe yabadde mbi yese neka ne bagamba nti abagenda opulaninga eggwanga bwe n'atambula gwe tuyagala baki bategeke kakati lwaki tetubeera mu nsi efaanakwe mwami Kaija Dr. Besigye wayogera akagambo kali akakanoonya wayita emboozi eyo akanoonya yali yalaba dda Nsibambi ono nti gye bujja mu maaso eyo ali bavaamu nedda ffe abantu bonna tubamanyi ne bemwagala ennyo nemukola mutya lwakuba fayina sero gye yatugamba yaga nti kiwa obudde mubalabamu ffe tubalaba kati bajja mulaba omanyi abantu bano balwawo okulaba balwirawo ddala anti omuntu akutimba bbula n'ababeezaawo nedda ate mmwe abakola amawulire
mwe musinze okuyamba okutta eggwanga lyaffe buli kapere kasoba nga ina akasente nedda nammwe ndimugamba kubanga olwaleero emizindalo gino egisinga gyagula tuli batono nnyo abatagula ki airtime naye ng'abantu abasinga era akati funayo gundi noba oli ku radio simanya ofune n'abakubira essimu nga gy'oli bakwebaze wola obeera ku radio wa tv n'olaago bali mu kwebaza nga yatalina kyayogedde bannange twebaje ki bannange twafuna nnyo gundi oli wakabi nnyo nnyo anti bw'abajja kumpeewo asooka n'ategekayo ababa anti emwe abanaakuba ki amasimu era nze njagala nnyo programu etaliiko masimu omuntu ajja abantu bamujajiye ku bibye waliwo gwobuuza n'obuuza katono omwandeese naye ki era ffe omulusi n'ogaanoga nti yesijja kugituulako kuba nze mundeese nze nyambeko okusitula ono naye agawasitula yanywere ddala ku ttaka ali mu kukangakkirira so nti tufudde ebyobufuzi ebyangu naye tujja kisasulira so Dr. Besigye aba abalaba nkubuulire tugita profiling lwa tusoma ndi akati ono omanyi ffe ka twalinako enkoko tugiwa amagi g'embaata neegalula kati buli yatakula nga bweti ngetunula ebigere netunema nenyenya omutwe eddamu netakula neyita okulya negawainze naze netakula netunulako bweti kakati waliwo ezimu nga mbaata gazayalulira mu nkoko nguzala mu nkoko kakati otunula bwebigere notunuulira ebimwana ogamba obange byakoze eki byaleese naye kati nga kyetaako abantu kugira nti eyo mbaata si gwogizaala kanawano kyekiri wano kyetuliko so nti abo be muli mu kulaba bangi ate nze kati mwami Nsibambi kati nze mba musanyukira n'agamba kati tubeera tubala etumanya mbu eno mbaata eno sinkoko naye ka tulina embaata nnyingi ezeekwese mu nkoko kati akasale katuuke nga ate n'enkoko zigweddewo ddala awaki basigaleyo enkoko nga ntono nga sitegerekeka kubanga ffe tulabye ddala ffe abaludde mu tawaalo luno kuva n'ekigambo sitago sikyagala kukikozesa abantu bakitta ffe abaludde mu eno koze nekisinza okugitta zezo embaata ezajjira mu nkoko eziri mu nkoko mwaye Museven abali ne fomula eyo ng'akusaba agula omuntu n'amugamba naye tosala kujja sigala eyo buli kiba pulaninga gwe kyotawaanya buli kyemugira ekyo tekijja kukola tekijja kukola mwakusaba n'abantu mwakola muti omusajja temusobola ye buli kino mubuuza aka tukole ki ekyokukola takibagamba n'ekyemukola kyakuba twalimu okutuwaaka kakati amiranyisa okulaba abantu beetonda singa Besigye ono twamumanya tumukwasizaako naye mukebere ababadde nga yebabagamba ye password enkulu gye mbagamba kati buli abadde akuba Besigye mumukebere bulungi mwemulaba musajja kufiira ku woli ate yetabawa solution Besigye omu ne Museven kiki kyakola ekigatta ku Museven nga tolina Besigye byayogera teri wano asobola kubyogera nebyagumidde nedda byabalaga teri asobola bikola ki bibalaga n'abaga omusajja abala kino n'ababalya n'akibateera awo n'abaga atukkirire ku luguudo ye n'alukkiriramu gonoga akkiridde ku luguudo akolera Museven bw'asigadde okola ki bw'oyagala agende omusolo gwe Besigye ali eruzira akolera Museven gwali eka gutokolera ki kano tulya bakapere musajja akolera ki akolera Museven ali mu kabadi n'omuzaale wali ogenzeko mukomera nga ne chairman weerosi ne chairman weerosi tamuyitangako kati eyo problemu ennene eri wano mu Uganda naye bw'olaba ebigambo bya Nsibambi actually byabadde ayiwa wakati awo okuva lwe yagenda n'asengana Museven ewazzeeko awo paka olwaggulu alina bwe yagambira temusobola kuwangula Museven temusobola kumuwangula musajja gw'obadde atuli ku doluvuganya emyaka 2 oli mu system olunaku lukedde lumu kiki bakuwadde kikyakukyusiza anti ngera agamba era ade nga agamba ebyo mukuba tebisobola kukola tebisobola kujjako omusajja naye nga takuwa kijjako eyaluka ku kyaddamubuuza gw'ogamba fomula yaffe tesobola kuyamba basibe esobola okuyamba abasibe eri luddawa
naye agamba mbu waliwo 3 be baatadde nakuba sibamanyi baliwa yagambye mbu beewaabwe emawokota nga tannabatulaga mu mawulire baataddeyo kabasiba 3 babadde bagenda kuta 5 naye fayiro simanyi ezimu zagizegizaawo akakale olwaye mwetaamu mubuuze nti akati womumaze okudda sayidi eri kiri kyobadde otugamba kati basibe babate ekyo mwami Kaija kindeeta ku kibuuzo abantu abadde mu opposition ne beegatta ku gavumenti ndowooza mawu yakyabadde akyasembeyo naye yalina omuliro mungi nnyo nga akulosinga era nze ekintu era naye yali abalimba era ffe twabagamba mbutagenze ku transition alimba transition togikolako ng'oli munda kuba bweyagala okujjayo ogikolako oliki bwero obeere ku sayidi eri emmeeza noabeere sayidi eno kakati oba ofuuse ku sayidi ye nga ate ye boss oba okyamugambako decoration y'embaga si ya Christmas bw'otreatinga girlfriend si bw'otreatinga wife yadde bonna bakazi girlfriend oyinza omubuuza nti nga tokutte essimu yange agagunino oyiseewo wayingidde saa mmeka osobola byemubuuza n'abantu oyinza namugamba okujja nga yagenge akolezeko olugoyi n'okufumbira obufumbizi kubuuza wampasa omanyi bannayuganda lakuba mbu tebalaba kyovulanuza ensoma gye twasoma naffe amusi gye baasoma waliwo akagero kaali mu katabo ka luzungu ke twasoma bakayitanga Nairo English course olunaku lumu empologoma yagera nekaddiwa kati bwe yakaddiwa ne bande kyasobola kuyigga kati nenoonya ngenda kubeerawo ntya negera neyekweka negamba nti ndwadde kanyenda okugamba ensolo kuba yali kabakawo ensolo bane mujje mundabeko obulwadde abalina ekisa ekyamangu nebadduka bagenda okulaba kiwansoloolwadde kabaka abo omulwadde naye buli kyajjanga bati ng'alya kati baluli eryo nozabugizeegize bwati abumazeeyo ku ttale atumya wakayima mukwano gwange kwenaamaanyi nga twayogeranga nonfeeno nga tondabyeko saagwe wali kutya n'ekiraamo kyange najaje wakayima abantu bonna bazze naye gwe tojja kati wakayima kyeyakola n'agenda bw'agenda n'atuukawo amuwulira wakayima nsanyisa okukulaba enzuno nze abeera enzuno nze namugaa naye nga toyingira namugaa nkyetegereza mbwetegereza ki ntunuulira ebigere byendaba biyingira sira bigere bikola ki bifuluma wampologoma n'ayagala yikagangunule abuuke yajja muyole muyozi wakayima katandika emisinde soka na wano tutunuulira ebigere ebiyingira tebikola ki tebifuluma tebidda buli atugamba agenze mu nteeseganya tadda agenze mu nteeseganya tadda kati ffe wakayima tutunulira ebigere etegeeza oli taddaawo n'alimba opposition mbuŋŋenze kutegeka nteeseganya talina nteeseganya mawo we yagenda ye yasaba bifo njagalako siranda mutwale mu iyala njagalako ki nange kati njagala omusajja n'amusuubiza emirimu 40 nga gyabadipi eri gwalabika bawaako siranda naye akalinowooza ekigambo emirimu 40 bakiteeka mu kipapula balowoozese abadipi abali baagala okulegana ddala bali obubi nti mugenda kukola mu ofisi ya mawo si bitongole ebinene badirekita wa gundi oba wa airlines oba waki mawo ajja kukuterako omukono ajagamba ono gwe babagira era ulaga mulekana nnyo omukulu abalowoozaako era kyakagiragira nnyo kati buli omu naakolaki kati omwana omu yagera naŋŋamba ti abantu baffe bali bubi nagenza okutunuulira ekitabo ky'abagenyi ng'abadipi abali omu abakyala ku Ministry of Justice nga buli omu alowooza bagenda mulowoozaako bambi kumbe ebigere ebiyingira tebidda wampologoma mulwadde ayagala kuliira wali eri
kati bakulima nti tuli mukubuuza ku balwadde kuno sikubuuza balwadde sikuteeseza basibe sikubuuza bali mujjega yekayika ayinza okulowooza nti awaliwo ekiri sipiika Aneta Mongo yabadde amwanjula yagambye nti ate waliyo abalala basatu bendeeta katubalinze te nabo bamaanyi waliyo abajja no abantu bakooya ate kano akalulu kano ketwabaddemu kamazeemu abantu bangi amaanyi kituufu naddala n'abalonzi ennonda gye badde balonda kati ffe twali nga bato batugamba mweteeketeeke mubeere bampisa nga temamuvuma musome nnyo muyige ne tugenda ne tweteekateeka era nze kati gangi nali nesimbye nansana nga nange njogera nkada nti teri basaba ekifo ekyo nga nsinga buyigiriza naye nga nyina diguri nnya ne diploma ndange n'okumanya ebyofuzi naye mbaga nti ekyo teri akikola kyakinsinga naye mbaga teri ayina kifo mu kibiina kye nga kinyayaire obuvunaanyizibwa obwobufuzi mbaga teri ayina experience yenkana ki yo ngekitegeeza ndi muteeketeeke ndi mumanyi ndi muyivu omulimu gwe tusaba nga ngukola ki okusobola nguteekateeka nebaga ebyo si bye twagala abalonzi ebyo si baagala nga baagala zimba zambali zimba si bye kaakati basanga wemmeeme entono era kye batugamba kakati abalonzi bafaanana bwe batyo kakati ogenda kukaddiiraawo bagamba kati abalonzi baagala basome bafaanana genda obuze ku wampologoma otuuke ebigere oleme kudda bweru era ofuneyo kye weekwasa nabadde ngendamu amagezi ku byanfuna aliwo akagero ka Dr. Besigye keddawulira omwana ali amubuuza engeri gyeyave naje nankumi nagende natandika ekatonga gamba mbu twali mu meeting za seeke memba munaga nti tetutandika meeting eno nga waliwo omu munnaffe tatubulidde lwaki yadagezi wa wampologoma yabadde akimye eki wa wampologoma kituufu nasooka nanyonyola kituufu wa wampologoma nabaddeyo negundi basanzeeyo esinagamba ate nga webali awo yega gundi bakoze eki nabo babaddeyo nabo batubuulire awo omanyamanya nti mutuufu nti kino ekintu abanyumirwa nti abantu bagenda kusala nkigambye buli abadde ansaba kukyuka embaga eggwanga ino we munaalireka sayidi eno ey'abanyigiriza nga temulimu bategeera kyakukola mwe mwennyini musimitaana yamusinga ekintu kino kigwanga buli ali eno ku sayidi eno nga mumwagala akole ki addeeri ffenna tubeere bafu tuvunde ffenna mweka kali mwai Museven alinga sugar mami bwolya ku ssente ze oba tokyamulabira kibbali ayagala naye bamulabe nti yafunye vuuketo ayagala okwata akasawo ke ku mbaga naye akulabeko bw'ati omukiisingeko waliwo oli gwe eryanfunira nemugane guno omulimu gasijja gusobola nali muto nga namala senior 6 afunira katono mukwano nga abadde agindi ayetaaga omuvubuka omuto nga akati nga agenda omukwana bwe yakkiriza twali mu restaurant nga siina bwe yakkiriza ng'amanyi nga ozo ogendagenda omuhaginge mu bantu nga bamulaba nedda ndi kubanga omukazi akukkiriza naye agenda okulaba nga nsigadde ndi nno naga nti kakali kandaba banandaba nga haginga odu kakaga byobala mu mutwe naye naabuuka ono muyaayi so awo wetukola ki wetuli so abalowooza nti kibakolera okujja abantu eno abateeka eri wajja kusigala eno wafu tugende ekyasigala Sudaani, Somalia, Iraka, Libya. Mu Algeria baatuka ne basuula gavumenti nga buli muntu gwe baagala okuleeta bamaze ogisuula baani abagenda tukulemera buli linnya libaleeta abantu baligoba kyanedda nedda oyo abadde nabali okukalanga kumpi gwanga kakati kyekireeta gyebayita reign of terror nga yali France. Society eno yeetaaga okuyamba okusigala ng'erina abakulembeze ab'omuzinzi abagamba mbu twagala Uganda esingako eyammwe
bali bwe baggwajaga nti bano twagala babeerewo balabe enfuga ennungi efaanana etya naye bwe kibanga okukyusa gavumenti kitegeeza kutta bano abakola ki abagala okubajjayo abavaayo kuba bwe kiba kigenda okutegeeza oli buli eyamunyiiza eyamusiba genda omuteme genda omujeese kubanga lwaki teri muntu abagaa nti abannange bano bamaze okuggwa naye nawo twagala ffe bakulembera tetwagala kubeerangapo ebirowoozo byabwe birungi tubyagala kubeera ngapo twagala kukola uganda ki ennungi ekyuzi kyeŋŋamye buli abadde agezaako kuŋŋamba butambuleofunye kugezesebwa naye akati gwooti golowooza gutulabayo bensinga nabamu abaava ewaffe bulaga so nti bibeerawo neeno kwerekereza eminyumiranga kuba nze yanteekateeka mu lutabala luno yanuteekera nti luyinza olutamala kabanga katono kamange Dr. Besigye luyinza okumala akawanga akampi ne luyinza n'okumala ki yantegeeza tulinga abadduka marathon Kiprotich bw'abadduka addukira essaawa 2 ate abakafubutuko baddukira seconds kakati luno zendumanyi nemmanya byebeeteekateeka nga tuli mu lutabaalo tegeeza obusimu obufunye nnyo jangwe nakaseke jangwe basanga olina akunoonya nakulolera mu ddiiro eddala nemusinkana awantu nanyumya nongamba enduulidde naye mwami Kaija kati twatuukawo ddi wano okubeera nga kati waliwo n'omulimu ogufuusa ogwabulooka nga ya blocking kutwala bantu wa wampologoma anti wampologoma teyazimba structure za kibiina kye ate atayagala kibiina ayagala kintu kiri nga bwekityo kuba singa yali azimba ekibiina nga kirina na ideology singa tuvuganyiza birowoozo yes lwabaani asiwangulekuyese naye kati ekyayagala yayagala kubeerawo aye tayagalawo mbw atukolere ayagala kubeerawo wano abeere nga bwe naggambye nga yalina byagaba olwosemakagogo waŋŋamba omu eri musajja mugagga kakati nga ye batabani be terigwawa nnyumba kakati nga yina ennyumba ze bwe ayagala bapangise kakati ate emmere yonna yagigula kati buli omu ogikimwano ki ewuwe mumakaaga so nga n'abasajja emyaka ena abagalamiza n'abakuba bali basiri kusonga kitebamuvinga ne bavaawo no omuntu akola structure ye n'omulanga muli dependent oli azimba nzimbe okugibuukamu ogenda olugirana kiti alina ne life gyakuteekamu nga naawe gyoyagala okukola tezakola ki nga kano kapatronage kakoze ng'olabanga akatono anyway kituufu nakolako omukolo eyo omusemakoomu nga abawala byalina abawala 6 n'abalenzi naye nga buli weekend gwomuwala olina okujja nebbaawo wano weekend mugimalirako wano ewuwe sikigambye so nti kiri nnomo nnyo abantu babikola kati ne mwami Museven kyekimunyumira abalina entalo z'ettaka ne bajja ewuwe tolaba bwe yagaba omulimu n'abateekerawo ofiisi ey'ekipati nonda yawaako omuvubuka omulimu ministry ya foreign affairs kalaye nanamu n'akubayo essimu ng'abagamba omuvubuka oli gwe najja nga mumaze emyaka ya temupromotinga abyerabira oluuzi ye yabijjukira okyambuye gwe yateeka mu ministry omukozi owa wansi ate alagira minisita okumupromotinga nti yakuwa obwa minisita naye ate era yabukola gwe minisita yandibadde nga gopulani nononya twetaaga abakozi bwe bati noyoga ne PSO naye yakuweereza n'abakozi omwana okuva namubawa besimulaba wagguluyeze otegeera nti omwana teyali just mwana kwali kusiima bakadde be najja nagamba nti minisita wa gundi minisita wa Katumba Amala nkuwandiikidde londa omusajja omu Ethiopia afuuke omuwa amagezi wa Uganda Airlines era abeere CEO ow'ekiseera ekigere paka mugwa omusanvu kakati gundi mugobe immediately akati minisita akola mulimu ki kati aba afuuse presidential assistant bade manyi nti minisita kati yalina okukwata lipooti no yali badde ajja lipooti eyo Uganda Airlines twataddewo cabinet otegeeza cabinet twataddewo ki
nti twafunye omuntu twataddewo process n'abaddewo waabo obuuza oyo oyo advisor bamufunye batya balina kikubuuza mu kabinenti kubanga wali baddewo enkola ne bayita abantu abaagala kubeera ba advisor ne bagamba ono yasinzeeko Ethiopia yavuganyizza n'abaana omusajja yasembayo okukola 2011 omulimu bagulanzeewa amaze emyaka 15 ng'abeera abantu bamanyi board luba lukiiko luliwa bw'amagezi luyinza n'okutula omulundi ogumu omwaka ne banywa ku mazzi oba mu kwota ne batulawo omulundi teri board etula buli wiiki ne basayinenga allowances akati ate nabwo ewaabwe biri lyakola ki yasemba kati amaze emyaka 3 yasemba okubeera active nebya board biri naye okukolera ddala nga ddala mukozi bulina kwakeera kukola 2011 kati abadde amaze emyaka 15 oba nakyo kisiikirize nga bwebakola kwona omukazi w'eddwaliro andi era kyova olaba ate bw'omuwulira omusajja si mwangu teyali mwangu lweri ng'akola naye newe kiba kisiikirize toleeta oyo tukubako weruba watali nawe andi akade webikulaga mbuye jjajjaawe akola ki ayagala buli maanyi gonna nga yakola ki kwegamba baminisita be balinga bwogenda ku mukolo noolaba obutaba bayita order of service nga buli ku butebe oyinza okugamba nti order of service kekananyini ntebeyo kabaka gwagenda otuulawo gwe bwojja n'okalabawo kikyolowooza mweyo entebe oyina kajjawo otuulewo naye kati nedda bw'oba okasanzeewo kabaka afuse kananyini ntebe hawma nti waliwo akoze eki atuddewo kaka tulina bettalaba bakola ebyeruba byannewoki ne minisita bamugana okuyingira yes ate nga waherefe awo kakasisi gye tulimu kyegera butegeezi muye order of service ntuuliraako awo onkuumira ekifo so kati Omuethiopia yagenda okukwata mpaka mu gw'omusanvu kibagambye naye ng'ate era Omuethiopia atuulawo naye ng'adda mu bigere by'omukazi gwe mwategeera emyaka 5 emabega nti tabadde na bumanyirivu kukola mu kifo ekyo nekyobumanyirivu ate era singa balina systems ng'atuulako waggulu bwate n'atalina bumanyirivu ayinza okukola kubanga aba alina gali amaanyi ag'okubeera appointed naye akati bwebanga ennyonyi bakira kumanya namugamba tuwe ku nnyonyi eyo twaleko e Rwanda egenda twala abapiraawo abapiero bagenda mu summit netuuka negendayo neparking ate era ebalinde kakati gwe bwogamba nti omukazi takola ng'ale naawe omuyambako obutakola ziringa bano abavuzi ba Uber bagamba nti challenge zebasinga okufuna ye nanyini motoka kugikusaba ojja kumpa ku motoka eyo ku Lwokuna kale ate nalwo ajja ddu ku banja andi bwekiri so yasiba nayo nti kati enzimba gye bazimba kino ekintu kyamwaye Museven ekyo bwokirairo mpointisi bwekiri n'ebirabo bwekiri nti kyanyumirwa ennyo ng'ebintu byonna byonna yabigaba nga haji oli gwe nkugambye naawe gwogambye gwokola ki gwomanyi nti ayagala abeere awo nga yagaba ate n'apanga n'akunyigamu obwetaavu era okole ki naye netutuuka ku levo n'abantu omuntu okusaba emmotoka emiliyoni 2 nga tuli kweyo levo gisaba omukulembeze naggambye yakola ki yakola ku ntambula yakola ku byensula yakola ku byenjigiriza yakola ku byobujjanjabi ate yatambuza bizinesi kubanga yasonyiwa emisolo n'abalinga bagamba wekitiibwa sente zaffe toziwa abasajja bo bajja kuzibba katolo minisita ow'ekyo aba aliwa minisita naggambye order of service katabo katudde mu ntebe nanyini kajja era bwe nkusanga ogituddemu gw'oba omusiru so mwami Kaija okutendewalirwa mu mbeera gy'onnyonnyodde kuyinza okubanga kweku bantu bangi bagenda atendewalirwa kimanyi era abaludde nga batendwa tukimanyi wakati saa zino gye tuliko abantu bangi ababadde frustrated mu kalulu oli awangudde dirafomuze zonna azirina kati waliwo ebiseera mwaye Museven bwe yatwala abantu nga bakwatiddwa obulwadde bwa siriimu ng'amagye gokka ge galina eddagala erisibayingira kati nga kyebakola bakusetingi bakumanya nti oli mulwadde
bakusetingira mukwano gwo naye mukwano gwo basasudde osobola okufunira wosobola okujja eddagala tojja kufa nga tulaba kaka ne balanga oddikuwa naawe ogenda okulaba ngaozza engulu ne bajja ne bakakutema esystem yakyuseemuko tojja kusobola kuddamu kufuna ddagala lino ogamba tukoze tutya katobadde oli wakati tuyinza okulaba abakulu goli waffe sokwogera nabo asolaffe tusobola okulaba abakulu ono mukwano gwe yagamba yakugira akulaga alina innocent tukoze tutya bannange saakola ki ate munnange omulamu yalwana katonda ayagala balamu omulamu yalwana bonofa olutawuja tuyinza kulaba bajenosale nokirabanga ekizibu so ono era ki obweddawo bakuleeze nga layini zonna azimanyi sejja twamufunye ogendayo bwotuukaga gundi wesibyeyoagamba tukakune noga bulijjo gweyogera corruption kiki corruption kwe kwesa obubi sente n'ebintu bya gavumenti bimajja oli namba ki asiina wadde kati okufuna eddagala lyamagye kiba ki corruption obadde olifuna mu ngeri ki so bulijjo process egyolaba tuba tuyambako bannaffe tetuli ntuli nange nkiraba bakuguza ebigambo byabwe era bangi nga tebamugambye nagamba nti kola ki kyuka yakyusedde omwanga akusiba ebifaananyi biruma ate akwana ebifaananyi awo tebakuba gwe ng'osirika wekka okyaddamu okwogera corruption kati gwe abadde ayogera ku nsonga eziruma abantu kakale ozoogera otya nga naawe system ogiyingiramu n'ofuna eddagala etali liryo abala biseera by'okunywa amafuta ga poliisi abantu baazulwa nga babadde bangi abaganywa anti kayihura bwatyo yakozesa ki netwaga yalina budget nene era olwose bali bakutte ne bakola n'erinnya lyange balikoleki nedda ne balisaako kubadde baganywa oli ng'anoonya si mu mawulire ku social media ku mawulire nga baladde mu balala banakola ke batambuza ku social media munange nakoze eki kakala ate n'ebiseera ebyo nga sikyavuga motoka awo kyekyokuwoja kyokka kaakati ate n'awantu ate ne before petrol station we nanywanga amafuta nga buli kumakya nkeerawo nenywa emitwalo eki nga basobola okujjulira omuwala yankubya muta Joan yaŋŋamba leero entegedde nti abantu bakuba kemiko singa mbadde sinze nkuguza amafuta kuba abo webangula amafuta buli lunaku ate lwaki ate bwe mba nyina amafuta lwaki ate ngula amafuta lwaki ogula ag'ebiri ate naye kye twali tumanyi baali bagendera kuba bateyakonzerayo Ingrid yalakola wane mwezikye kati nga banoonya abantu abali kumpi ne dokita ye tebaagala kumusaako leagaye naye ki naye aganywa era bano nti bwaba ttiimu ye kitegeeza nfu oyo kemiko nga nekiwa abantu yaga kibakola ki balimba naye nga yakikozesanga naye okunoonya bamukola ki abaka ba palamenti bajeti ya gundi bagiyise mangu ya poliisi of course neyali azimba maanyi munamawulire amawulire agakwata ku kayihura agamukuba tosagakola ki tosagakuba so naye yali azimba patronage system nga bakitegedde ngaera mukama waabwe eyenkola si yekka yagikola yenkola gyazimbye gye tujja okulwana nayo nti omuntu nga tomulayo mu feeso somukolera ekintu omuntu nga tomumanyi somukolera ekintu n'osayininga busayininzi nga tokebedde linnya naye ng'okebedde ebisanyizo abirina naye kati bakebeddeyezi fe sisitemu gye twagala etasoboka kati saawa kati eriwo eno yeriwo eyo oli bwasaba mulimu nakola ki olaba balibaga bagira muli nga bateekateeka omulimu nga gujjamu ebisanyizo bye ayina bino yakkiriza ogusaba naye nga bakuteekedde ggwe negwe nga tokimanyi ne basetinga n'omuntu nakutwalira eggulire nogamba laba omulimu gwe nawe oteekayo ku mpapula ngusabe tomanya
ngamba oyina degree mu busobozi gusabe bwejogala ne katiba kako kalina ate osinga nawo bino n'osaba kumbe gugwo bano abakuliranye tebamanyi bumanya n'otuuka wali awasemba nga mukana akalulu abantu bajja akalulu ne bakajja eno bwekatuuse mu tele center nga babafunira nga either okuba simu nga bagamba yogerako ne gundi okulangirira aliwo essimu yesigirina aliwa nga ne PA ali awo bwana gundi era abantu bangi babatambuza ekiro naga nagira bwati bagize baganya omukola ki oyogedde essimu nali ku tale center ekololo nga kalulu ke kawempe nga omukyala Nambi ne Madina essimu nefuuka essimu nefuuka essimu Nambi akubira taata we Madina akubira obaani Nambi akubira taata bwe bayingira ne batuuka n'okwagala okuwa ebyokulonda essimu aneyayogera nono nenga essimu efuze essimu era njaga kwakyo ovalaga luna abantu temwalonze mwayi Museven bayagala be bafuuse ku side eyiye ne ku side y'opposition naye ataddeyo bayagala ataakubye ekiwaji badde bakimugirako mbozi obakuba ataakubye ekiwaji gino emirundi omusango gye batugamba era gundi jano gira bwoti era mukama wange njabikola mukama wange sina mutawaana njala yebadde njogeza ebyo nze bwona ndaba nga nzizeemukko kale bamuwoye ovalaba olwaleero n'otabalo ng'olwakyagulanye bwe yalangirira okukabanja teri yawangudde ayinza nakuddamu kugera kigambo kabanja bwena okiwandiika obuwandiisi kubanga neyawangudde n'abamu abawangudde tebakakasa bakyalina na gazeti olwo genda kulina ngamba waayi ninda gazeti ninda gazeti sajja bagambira oli kawunti sajja njogera wekigambo ne bagambira kati abantu abakubiza ebiwaji n'ab'enaara mbalabyemu ab'obuvuyo babakubye ku ttaka oli tugenda kuddamu kola naye sekikuba nedda muyenge gyafulumamu tinkasibye nedda gundi ono omukazi opendi afulume fox odoi honorable court ono omukyala w'obote afuluma babafulumiza Amson Obuwa bweru yes kakati bonna abaliwo we bati omukulu kyakoba kakati egenda kubeera nga police station eri ku ssimu kati gwonyiga eno Arsenal ng'esamba n'onyiga eno Man U ng'esamba byonna gw'obizanyo gyoyagala yeeteeba kiteesa ekyo njagala kiyite munane bugundi gundi gwejo kisekendinga gwejo kitambula bwete guno ojja kukayanamuko bwete ojja kukayanamuko katono ogiremuko bwati wano bagire kiyitewo ng'ekigundi nkola bwete bwegenda okutambula awulira bwakowa bino betwalabye mu kalu kati genda mpaabiraayoko kati musango gojjeeyo tegamba sente zimbuze ekwatako zino ogenda kulaba gwe zibuze ng'ate akolaki ng'avuga mpenkonde ayikuula gabaga nti akedi yagundi bwete wezibula so mwami Kaija njagala tufuuniikirire wano naye waliwo ffe gwe mubaddewo naye wetujjidde mu mawulire awo mu myaka gya 2016 2014 2015 awo wabaddewo bannabyabufuzi ng'oyogera erinnya Ingrid nawe Alisa Alaso Elde Kaija ng'oyogera amannya n'owulira nti erinnya lyogedde lyeryo n'essaawa zino kati tosobola na kwogera linnya lya munnabyabufuzi abantu ne bateeka kalede bamuwulire anti gambe nammwe abamawulire mukozemu omulimu munene kyekyatta brandi yamu anti no wanti kyeni mu kugamba bantu bakyagala mugezi bagala kyamuukirira twakola tuli abakazi Angelina Osege nedda kati olaba nze mba njogedde amanya g'abantu soogera amanya g'abantu ninga ensonga n'enje kati baagala oli avuma gundi n'okuwayiriza n'awayiriza n'ebyatamanyi n'abikola ki folo ne byomanya nuga ati bino sijja bita bwiti palisada ku propaganda kadoga nti kamwambule kadoga nga Nsibambi nga buli kwomumanyiko kola nedda waliwo enjiko bwe bali otabyoga we tategera nsonga
kakati kyofuula amunoonya eyanyiize kubanga ayogera takola ki teyerekera neyeyambula kyova neyeyambudde mumusaako gundi yavumye gundi yavumye wamuwulidde nomuzaha yamuvumye ate so nti mwe ab'amawulire mwe mulina okutandika okusonga nti oyo gundi tanatuuka tanatuuka oyo kati wemuwuliriza ne kati abawuliriza akati mwagala bawulirize bebakulembeze kati kivuga nti sijja kujja ebyobufuzi byakozesa bizibu oli akwata bw'aba alina obusobozi obufuna emiliyoni za 5 ng'agenda kansipali mu kalulu regardless of alina emyaka emeka nedda kati bageraga nti gundi yakutte ground kimukwasa ground kimbajja n'abayimbi ajja n'agula walagi amanyi okwogera ebigambo pulezidenti wange abatumidde kubanga ze nali mmanyi kugamba okwesimbawo waliwo n'abamala okugamba nti osaanidde kati ona ekikulu nti olinawo sente bweziti kati ebifo abantu bagula bigule okuba ekiwaji okozesa sente mukalulu oli lwala okuteeka constituency gye omuntu okusoboka ka parliament olina okuba nga level y'okutegeera ina nga ina kuba weeri nga neggwanga ino yonna olimanyi nga issue z'omanyi za kino kyo kyokka kyokka issue nga z'omanyi nga za Uganda nga n'abantu balinayo bamanyi empagi z'oyimiriddeko naye kati ebyobufuzi byafa kati waliwo ekyo kyoyogera bwekityo nti olina okuba nga tisomanyi ebintu byonna ebiggwanga etujja netosanga nti bakulonze nga minisita oli MP wa certain constituency kati bakulonze nga minisita segeza ofuuse wa Uganda naye osanga minisita ng'okutegeera kwe tekusukka na kyalo anti yes nga minisita ali awo niye naye yabukkiriza lwaki nti kasaba alowooza nti mu politics molisho ofuna omusaala okumala emyaka 5 naye guba mwingi wa mutono naye ng'ojja kukola ki weeye 5 weba garanti kati bagattako ebiranga motoka bagattako sima medical insurance ng'oli agifunye kubagattako tambula benchmarking kugamba ng'ate tolina ku pressure kubanga kati allowance kati nga mu parliament ne mu councils tebawa yakwogera bawa yakutuula bagita sitting allowance guli waddemba okujja n'oteekamu ekigalo n'otuula wali gunula abaagala okwogera bakola ki bweboogera nebiggwa bw'oba oyagadde n'otunako mu kamera z'abanamawulire mu kolido oba toyagadde ng'olina akasente k'otegese ate ne bakwana ne bakussa ku TV ne balateeka ate bali abayogedde tetujja kukkiriza wali kwansa taliiko batajja kukkiriza taliiko ne wana mu kolido ki bwe bayise commissioner wa URM mwami Musinguzi ajja nnyonnyola lwaki ifurizi weeri tewayogedde kakala olufuluma ebweru sajja twamukunyiza nanyo n'ecupa z'amazzi 10 bamukunyiza taliimu tugenda okukebera obutambi budde abamubuuza ku bibuuzo kera hansadi nga taliiko wabadde musumbuusa zo obwedda yazia sumbuusa ate obwedda agamba amazzi obwedda Musinguzi wakwata ye nga naye akwata ki nga naye akwata endala kuba wabeerawo obundaazi obwo obuwooma walina ozisumbuusa zenyama nezakawo ye nga byalikala abasajja ki nga ne peegi tannabako na peegi gyabikola waliwo omubaka omu omukyala palamenti eyewedde yagamba okisiba speaker Can I only batik in Zikatshave? Simplify on the English. Kakati wabata saa kule aluzungu Katshawe lwayogera. Kakati tukusini katemu Amerika ulizeki. Ogende mu Geneva conference. Abalonze abaka mugenza mwogere ku. Na anedo olwana bakutwale. Biba mukozi n'okulwana no kwa mukwano gwa speaker. Baba kutwale. Ogenda mu human right conference. Nenga kyayagala tayagala gena mu conference. Ayagala kapadiem kalike nagambya akokutuula. Tibuli agenze kibamuwa. Nenga tusakuuliza Katshawe ayogere. N'atula n'abeera mu hoteli tagala gifuluma. Kubanga buli lwafuluma loza spending. Ate nga bazibaze wantu ojja kumanya ku 5 bamanye nti bakisuubira ojja tambulako olabe. Obeeko byolabe informing ebyogenda okola ki okutuleetera wano otubuulire. Bwe nalabye walisi waliwo ekintu ekifaanagana bweki. Kakati abasinga bagenda otibalaba. Era nadda bwe yagenze nga bwakola ki nga bwali bw'ogenda omunyumiza ensi mwe yagenda nga byogere omulala teetasaako
yali motel teyafuluma kubanga tayagala kulinya train tayagala kulinya koli tayagala genda ko ki bangamba munabamu kati badde bavinze tendency etagenda bakusayiningira buli kimu nagana yekweka mu kyalo nakasitulire weeks 2 bwezigwako ziyasaba najja nakola ki nakomawo kakale batanga basa boarding passes kubanga ka boarding pass okafuni ali ku airport immigration yao nawo nobyo okola ki banaba yambuleta n'akataboko otulage visa neda si visa kunde omanyi bakubamu stamp ng'ofuluma n'amadda ne bakubamu stamp godda kyovola parliament eyitaga kuteya kujoditinga awo bagana okulenda kusente ze bafuna wala abantu kwawo ennaku 10 n'amalayo 2 nadde Kampala kakati guno musanvu n'akukola ki n'alya mulye bw'ojja passport ebyekulaga nti wakomeddewo ki ennaku zibaako kozi guno omwaka gwe gumwenda gwe twalaba minisita ono wa presidency ng'ayomba ne prime minister saakusindisa ennaku sanzeeyo ono mukyala Lumumba ng'ayomba ne vice president yali gundi yali Lumumba ne Nabbanje saakusindisa eyo ate nga nakusanze wagenze otya nedda naye ate era olida assignment bali bagiteeka mu doketi ya Lumumba kakali dono yalaba nga tekyagenda mu America abantu ba Mami Kaija tusiibule tuve wano bane mwebale nnyo mwebale ddala kale mwebale kutugoberera alina ekigambo kyanjigiriza tuli mu busibe bwe tukola obusibe bwe tukola tuli obuwambe endowooza olunaku luli kyalumunga ensi eteredde ffe gye tukolerera kyova mbagala ogenda mu America okubeerayo siriimu yate wamawandi badde n'okugenda visa mbeera nazo Neogamba bugamenti Uganda is hostile to me now. I want asylum. Nzisagala kubeera bweru kumala kusuka weeks 2. Sagala. Oyagala kulwanira wa? Era nze bulwe ngenda weeks wolo bali banyimye visa ya Netherlands nga omusajja kebaleta okutawo bwanyi. Ningalaba. Sina yotambudde. Mungazi sisuka weeks 14 days embala. Ne muganze emmere yamwe sijagala. Obudde bwa mwesi bukola ki? Sobugala. Ne mugale ensaga nakutambula ku ng'abantu banda bangu omubbi. Nimwanze mbera ne Kampala nibwe ntambula labdo muna kubira okajja muna ninganze mirembe jo kabere musirikale luba mutuma okunkwata rwanjola nino bate bamutumye mwami Kaija bale tulwanira ati naye muze mulwanirira alina yakuyola naye mu mpola bwagamba kunaye tuli oda omara yangamba nga tumanyi mukovawo valo yo batugandi mbera mbinyo naye akato lyo muzungu antuniranga ng'ekimeke toyagala sagala kale tuyembozi tebankadde tunaddamu ne tutandikirawo omulundi omulala naye nga mwami Nsibambi yagenze si mutawaana muleke yakoye obusibe butulugunya yakuye yatendewaliddwa naawe oli eyo nabo olimu nawe oyinza okugamba wai kankite nange wenfuna bayirayo mwami Kaija bangi abaliyo nga nabo babulwabulwa chance ebayita naye nga bamugamba nti waliwo atwala bawe namba ya Nsibambi mweraba